linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala muno okutwaliza wamu, ne mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukoola, mu linnya lya National Unity Platform nzigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Obutereevu bw'atyo President Robert Ssentamu Kyagulanyi ng'aggulawo eddwaliro Honorable Luyimbazi Nalukoola lyakoledde abantu b'e Kawempe. Akatambi kankakumalireyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba naawe atanalayikinga video, genda maaso bw'otyobere nga ogirayikinga. Nkisa guno ngwewole nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko ekirayo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era ssebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala era sibaze president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekulidde era ababagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'e Kawempe. Abantu b'e Kawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo. Ffenno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya nnyinnyini amusingako Justin Tabo Nalufumbo. Ssebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'e Kawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi ze tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu be tukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebe ne bannyabo gye tuvuddeko twabadde twetoloola eggwanga, twabaddeko mu mambuka naye twabadde Teeso eyo. Eteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kye kimu ne Mwakyoli, kye kimu ne wano e Buganda e Luweero ne ekipande kyekyo otandikira waggulu leeta bale leeta Soma E, soma F, B, T, D, Z, E, O, C, L, F, E, T, T, Z, F, C, D, L, Z, L, E, T, P, O, D, Z, C, T, C, T, P, F, O, D. Nkyali ko musawo. Yes, sir. E, C, P, L, Z, E, T. Katika nsomea semba wansi. Yes, sir. P, F, D, O, E, T, Z, L. Gachali malamu. Nenda tetunaba konfaminga kati somesa lino. Tandikira waggulu neera. E, F, T, T, D. Obutereevu nnyo embeera yo bwetyo bwebadde ng'omukulembeze Robert Ssentamu Kyagulanyi agenze e Kawempe okusobola okulaba nga aggulawo eddwaliro ery'omukulu Honorable Luyimbazi Nalukoola, eddwaliro lyakoledde abantu ba Kawempe North. Jjukira omukulu ono obuwanguzi bwe bwasazibwamu ye ssebo agenze maaso n'okubeera nga eddwaliro lino mwanatu ate nga alitongoza. Kino nno kisanyudde abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira nga bagamba ddala ono legase y'omukulu omugenzi Muhammad Ssegirinya agenda asobola okubeera nga agitambuza era nga agitwala mu maaso bulungi nnyo. Jjukira bino bye bimu ku bintu omugenzi Honorable Ssegirinya
byaleka akoze mu kabanga akatono ennyo ng'obulwadde tebunaba kutandika kubeera nga bumusumbuwa. Byebimu ku bintu byali atandise okubeera nga akola nga mwe mulina okuzimba amalwaliro. Kakati kino kitegeeza Honorable Luyimbazi Nalukoola legacy eyo agenda sigaza nga agitambuza, agenda sigala nga agitwala maaso, era ng'ekyamazima alabika agenda beera mukulembeze wa kukolera abantu. Agenda kubeera mukulembeze wa kukolera bantu ba wansi nga Seggirinya bwe yali yennyini. Ekyo kyongera okwoleka nti legacy agenda sigala nga legacy ya Seggirinya agitambuliza ddala bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Embeera yo bw'etyo bw'ebadde sayidi zeeyo, era nga bo abantu b'e Kawempe amakya ga leero babadde basanyufu nnyo nga bagamba ekintu kimu, twafuna Nalukoola twamala, twafuna omuntu eyadda mu bigere bya Seggirinya ate nga ddala akolera ddala ebyo ne Seggirinya bye bimu bye yali akolaki bye yali akola. Kino nno kyongedde okubeera nga kireeta obwagazi bungi nnyo mu bantu, era nga beeyongedde okubeera nga baagala Honorable Luyimbazi Nalukoola. Ne kireka n'abalala nga beebuuza ddala abantu nga Farida Nambi bagenda kuddawa, kubanga Honorable bulaba bamulonda talina kye yakoze, naye kaakati ku luno ng'alina ne byatandise okukolera bannakawempe nga babirabako, kigenda kubeera kitya mu kulonda akalulu aka Kawempe North. Wadde yaggyibwayo mu palamenti, naye ssebo bw'aba atandise okubeera nga akolera abantu mu ngeri efaanaganako bw'eti nga tetunaba na kugenda mu kalulu, bano Nambi kigenda balekawa, kubanga luli bamulonda talina kye yakoledde bantu, naye ku luno ssebo eddwaliro liri alitaddewo kati mu kalulu nti bannambi bagenda beera beekaabirako, kubanga Honorable Luyimbazi Nalukoola ayongedde kubeera nga okuganja mu bantu kutandise okubeera nga kwongera n'okubeera nga kulinnyira ddala ku level ate endala mukka, ekigenda oleetera n'abataalonda ku luli ogenda ku polling stations okubeera nga ate mwanatu balonda, n'abataalonda ku luli bagenda kweyiwa ku polling stations nga balonda kimu Luyimbazi Nalukoola. Embeera yo bwetyo bwebadde omusajja ddyo eddwaliro alibawadde ab'e Kawempe North basobole okubeera nga bagenda bwe batyo basobole okuba nga bafuna mwanatu ate obujjanjabi. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde, era n'ategeeza nti mumulabiranga ddala dde mu palamenti baamuggyayo, naye tulina essuubi nti omukulu ajja kuddayo, kubanga ekyamazima yalondebwa abantu bangi ate nga ne ku luno abantu bagenda kweyongerako bagende babeere nga ate mwanatu bamulonda. Embeera yo bwetyo bwebadde sayidi zeeyo. Genda mu comment section obeere nga buterevu onteramu endowooza yo okusinziira ku kino Luyimbazi Nalukoola kyakoze. Olowooza Farida Nambi anaamusobola mu kalulu akaddako? Tuwe endowooza yo okusinziira ku kino Honorable Luyimbazi Nalukoola kyataddewo nti awadde abantu ba Kawempe North eddwaliro, bannambi banaamusobola, banaagezaako n'okumweyimbamu. Tutere endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba subscribing atanaba, nawe atanalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga, subscribing atanaba, nawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu kiyise wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.